tulaba amanya Josephat Seguya tule Ggwanga Mujje mali. Why? Mr. Ggwanga Mujje. Neka kati mboze no tugenda jikwako katono ncha tugenda jikwa mu Lugamba mbujjuvu. Kwa Chameleone ava Australia ako ina hata atunyumiriza Ggwanga Mujje ya Australia akutira mune shock jafuna of his life. So kutuli. Che chasinga okusanyusa mu show ya Ggwanga Mujje. Chasinga okusanyusa lisanyo abantu bali balina. Nagambye danti singa chasinga manteka ku camera kuno namwe ne mulabanga bwe mbandaba kulwansonga mu mulengerya ku side ya audience njagala share iddako banteke ku camera bano ejja kula bisanyo libera mbanda highlights zojjukira nkati yeyemu bwaba abantu abangi bwe batyo kiche waliwo nategera nti Uganda njagala nnyo ng'omuntu era nenebuulirira ng'omuntu mulimu ebintu tugenda okukyusaamu ebitonotono okulabika nti abantu bawesa ekitiibwa mu mbeera nga bonna bwatuwesa ekitiibwa akantu ako kayogedde kikyogenda okukyusaamu oyinza tuwa highlight bingi naye banabisaba mu interview yaffe Kasambi kunnyonnyodde abinnyonnyodde enkya mugenda bbira bonna Australia kyekibadde Australia wadde walungi kubadde nga kwewummuzaamu n'okuyimba kuyimbira abantu balungi abantu batandinze up abaswahili bannayuganda abazungu kibadde kirungi nnyo atambudde bulungi omanye okutuukayo kitegera lot of steps bamu okuba nti osimbula ate wala lwakwade wanyogogamu era ekifaanduzo mulyangiza okufuna ekifuba naye ndabaza abasawo nja batuukiye bajja kunyamba naye abantu badde balungi era mbebazanya abantu Australia I mean both wemajo ko Australia njanjogera Oluganda n'Oluswahili n'Oluzungu kwa hao ambao watu walikuja kwenye burudani zangu zote Adelaide, Brisbane, Melbourne, Sydney wote nashukuru sana. Now even those people that came through to Australia, thank you so much. But they're very good. They're very relaxing. Ggwanga Mujje pressure tenda gwa because he had a testimony for me. Sina muntu bambi gwe nakubira simu ne mugandi bambi jangwe no baba you know, but people showed so much love. So much love. Nga tujjeko ebyogamba mbu ndirinya dene nti Chameleone yayimba oba bla bla naye abantu bandaga nti ndi household bingi bisoba naye Ggwanga Mujje yatuukirira because kangu example nazuka ku machayo njagala kukwata bifaananyi bya Ggwanga Mujje mbiposting ku Facebook yange naye byadda nakwata simu bwente ebyokugenda byimbula ebifaananyi mbirina naye nga simanyi post bwengera gikola realistically nakakana just amaziga gagwa mu simu egati nali so thankful nga boga nti thank you eri abantu abo tekimala it was too much abantu batamanyi ku show ya Ggwanga Mujje show ya Ggwanga Mujje teyatandika kuolo show ya Ggwanga Mujje nagitandika about 2020 natula ne bakwano bange mutwali tuli wakao ne baga ne bane lockdown ne twesibe ne lockdown eno actually it was before lockdown nga bachali bamanyi next concert ya tujitume legend Ggwanga Mujje ne bambuza lwaki ne bagandi agite Ggwanga Mujje because abantu bandaze love emyaka mingi mjamba yite mbebaze ne bagandi erinyanga li bulamu ne mbatani kubanyuze bagandi njanji kolenga poster tudenga Shaka Zulu ngandi wendi nganja dedicate to culture kale kubaganya biroza ne bachali bange ono agamba wati payasa agamba bwati basima agamba bwati ne baga mumanyi ngeno jita Ggwanga Mujje lockdown neje tukola ki neje tubutikira nera nasigala siva ku mulamu ne sigala Ggwanga Mujje badde on my mind for the last 2 years nsanga banaga Chameleone oluzize mu kuwait nali ni necho kola kyali kimu sirwa kwa nali njagala kubeera wakabi nali njagala kola delivery just kola nga ku Ggwanga lino so ne malobita mu byonna nendoza ndi maybe ekizo kuntataganya nti family yambade sijira mu lockdown nengena ne mbala bikino kigwa nendoza ndi biri kyali kinsumwa nenkoza konkole nkijjewo kati byonna ne biggwa saga tubuke na kuzo mwezi nga 10 etegeka olunaku Steve Gini ne yetegeka mukwano wa Fenon team Fenon ne tuyetegeka zali sanga 852 ndi awo netegeka njumya ne brother wange Brian mugamba Humphrey Henry she tuso budde bwebuno JBJ avane dre ne bajja ne banga stage egudde such was serious ngamba egudde like egudde ko kide kiwatyo kibakoze eki kibateseeko me my mind nenganti kijja kuddayo nenkebera ku Facebook kwa hiyo wabera buli kimu bajaja icho libabiteekayo babetina mubiteekayo ba Joseph baba nabyo ngasina kyenda bayo mbampa kusibu bweni nenengera tweet ngijja bweti nino ku stage lichi eri wansi
mutima gwamenyeka nnyo obanze ne muzajja mu lwanyi nali hotel nga ndiwo ne bakyali banti baali bangi nengenda mu bathroom nenzigala olwenti bathroom nenetunulira munda bibamu enti njaba mbinyumiza abantu because abantu bo babiraba naye tebabimanya nentunulira bwenti bathroom nga Joseph atundire Joseph ebyaddala amaziga negamba neŋŋamba again really nga nzenze kanze n'okwebuulirira ng'omuntu amaanyi ganzigwamu kuba nali extremely prepared engoye buli kimu kiri awo naye ng'omuntu era ng'oli solid ng'okkiriza nagamba bwe kiri kanoonye solution esimu gye nasooka okufuna yali ya Bebe Cool nankubera ngamba muganda wange Mayanja nemugamba yes Moses Sali nanga stage egudde naye ekyobonyamba kikimusigala ku hotel tovaayo kwabo nojjano bijja kuconfusinga nemugamba no problem bro kambere wano egudde bankwera abantu baali bangi naye essaawa ezo mullo wasimanyi kigenda maaso just ndiso nayina obusungu bungi nga nna n'okwebulira kungi mbinyonya because njagala abantu bategeere bambi essanyu lyabwe gye lyava olwensikubanga essaawa ezo ng'ekinsinza okunsikakanya naye njagala kulaba ku bantu abaali already bayingidde nzija erugogo nentunulira bwenti abantu tima yava mu motoka nentunulira abantu nga mulimu abakuba engalo nga bakuba bati nti aha kasitazze nga mulina abakuba nti oba alowooza kyababudaabuda mutima gwange ndi so confused nenzigulawo nenjogera n'abantu naye neebazanyera n'abantu beddira Lugendo Stadium because Lugogo abeera fully booked bambuuza oyagala kukola weekend eddako oba weekend eddako ne bagaye nga tunabigenda musokutuwogerera abafenon nayingira mu tenti y'abafenone nga abafenon bawotokeredde bati jugya balinamu n'abakosebwa bali malwaliro nembatune ne balowooza oba Chameleone azze gamba ki naye ngera bwekyogerwa nti bw'okuba omulaalo endiga nga zipa nze nalina okugumya abalala kati nze kenye yali yalina ebiwundu ate nalina okugumya abaki abalala nga nnumwa naye nga nina okulaga nsikoze eki nti ndi mugumu what next Steve nagamba lindako mala okugenda nemuga Steve toyina kyogera kwogera leka sokejogera aba nemagamba byonna ebibaddewo Katonda bwati bwageze bwetufuna date endala we still coming back real hard bambi nebakuba mu ngalo bati nafuna amaanyi nembagamba netubuuzaawo dates mangu nyonyonyonyo nebagamba date ero ya 17 Steve nagamba apaana tisobola kukola 17 naye nange nali saagala kukola 17 kubanga nalina bingi nnyo ebyali waliwo baddekaawo ng'ekikuluma tekiri ku mutima naye nga kiri mu mmeemeeno wansingo kangeze nti mulimu abantu abalina obusungu okaaba n'owulira nga muno mubugumye. That's how I felt. Date Lugogo bangamba 10th May 17th ne 24th mpaka 24th nebanga atedinda kulinda ne bagamba no musazeewo kangene mbuli abantu omuntu yekkiriza mutakola kitya nze mbiri byandisobola okuyita mu kisenge bwe kiba kiragizibwa enkuba yabinda sawa nga 5 nenjitunuulira ne ngamba it's okay abiri mu nnya enkuba nebinda bweti nalinso okusipiika apartments natugala okudduka mu rumu ngene mu rumu eyokubiri ng'abantu bajjaawo bangi bagamba obeetonya obeekoleta tugenda tujja okay ebena nembiwuliriza muzeyi Mayanja nankubira essimu nanga Joseph ze siraba show zammwe nabiko abantu bansumbuira yeyo naye nayambadde suuti yange nzija mama nankubira tukoze tutya ne magala dali byonna muve ku ssimu ujje munsanga ne bajja ne tutula bapalaso we bali bakwano bange bangi bapalaso bawizo ba bonna bangi nemba tunulya bwenti ngamba tunulya bangi agala bakwano bange nengo lunaku lutuuse kibagenda okukola bagenda kutuusa Lugogo bakwase microphone bagaye Joseph gane Ggwanga kale bisaba bitya nnyo kyali wange omwe yali anvumirirawo chef alese ononywa katunda nga nso binywa naleeto dolya ku saladi gasisobola n'ebiruuzo bindi wala nali sirowooza competition nali ndowooza okuwa abantu Joseph Chameleone gwe baenjoyinza emyaka 2 mu emeka kati bino nga tu fast forward zituka saawa ng'emu nali ne Edi Kigere oyo comedian wale mugala mbandi awe dinankolako nangamba manyi sawa ziri mwana mu 2 bagambye n'okubeera Lugogo by sawa 2 ne ngamba Edi tusituke kati awo ekyanyambala kyali kirala nenyambuka waggulu actually sayambuka nabweta bwesempita bagamba mujje ngoye tukirye tugenda mama batudde monoka buli mwa tudde monoka bakyali bayi zitunudde wa nanyambadde hoodie yange nenyinyingira backstage naye tunulira abantu nga sinaba kuyimba because excitement eggwawo nga buli mukwano gwangamba congratulations Chameleone congratulations bane okikubye buli munga ali proud nenyingira mu tent kati awogera ko nyumira ni mukwano
Emboozi eno tugenda gikuwako katono enkya tugenda gikuwa mu lugamba mu bujjuvu abantu abangi bwe batyo kiki walowooza nategeera nti Uganda enjagala nnyo ng'omuntu era neneebuulirira ng'omuntu mulimu ebintu tugenda okukyusaamu ebitonotono okulabika nti abantu baweesa ekitiibwa bingi naye banabisaba mu interview yaffe kasita mbikunyonnyodde abinnyonnyodde enkya mugenda bbira